njiri mu buli kigambo mbuuza omukulembeze w'eddiini ki mufuti aneenyumiriza bameka bali mu ddiini eyo nga bali mu komera kadino yaneenyumiriza bishopu ani mwawula ani aneenyumiriza tewali lwaki kubanga si bagagga mu kigambo baavu banaku kantu katono nnyo okakanangaziza omusango eyo gyawoleza mbu munsonyiwe basebo kubanga setaani yankemire nokugamba setaani ate yeeyiseewo oyina eddiini gyogamba nti nina eddiini tekukuuma tekuluŋŋamya tekuwa kyakola otemya omuntu omusse omuntu w'esseso olina omukisa kanzeeyo ku lwokuna neebaza katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya katonda kye mwaweerwa mu Masiya Isa kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye tuli bagaggavu mu kwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna. Wano nyinza okwogera essaawa 7 nga sisirise kubanga lwaki ekigambo kiri munda munze nawulira enjiri nalokolebwa ntudde mu maaso g'omutume anjigiriza kuva mu mwaka 93 n'okutuusa kati ndi mugagga ekyokwogera si wammanta kiwammante nedda bino saasoma bisome mu college nedda naye yasoma mu college mutuuza wansi ne mugamba nti va ne ku ntebe tuula mu ttaka emyaka gy'omaze ng'olimba abantu ne bewasoma mu college n'obiteeka mu bwongo ekigambo kya katonda tekibeera mu bwongo kibeera mu mutima abakulembeze b'enzikiza batadde ebitabo mu bwongo kaakati waliwo etteeka erijja nabiwulidde ku mawulire nga tewali mubuulizi mu kyaki obu Uganda okutandika n'omwaka ogujja agenda okukkirizibwa okubuulira okujjako ng'alina pamiti kale wulira pamiti abafumba walagi bafuna pamiti abasuubula ebyennyanja babeera ne pamiti nange nina pamiti driving permit oba driving license kakati ebigambo bya katonda olina buyinza ki obumpa license kuba okuvuga tufuna license abalina ebiraabu abatunda walagi n'emirimu gyonna trading license eyo ye pamiti ekukkiriza authority naye raba ekigambo kya katonda mujja kuwemuka mwabagoberera enzikiriza ezo mujja kuswala n'abo ababakulembera baswadde pamiti ng'eva mu ggulu ogijje mu ggulu era bw'omala okugimpa ngenda janjulirani kuba driving license etuyita pamiti tugiraga wa traffic trading license tuziraga bana abaloko kwegamba abatendalinga obutale yatuuka nakubuza oyina license oyina pamiti kuba kati radio ng'eno eyina pamiti eyina license okuva mu UCC kitegeeza bizinesi y'abantu eyo kaakati laba bwe muswadde empapula z'amawulire mugenze ne ku mikutu radio zoogedde omukulu yagambye Bishop Mulamba tewali agenda kukkirizibwa fene tulyoka kwegamba ne tutuula ne tusala nako naye ate mu kifo ky'okusalako tusitukiddemu ogaba pamiti mu kigambo kya katonda ani yakuwa obuyinza nga wakirabira kwani eddiini teswadde byenjogera bulimba tebiriko obujulizi naye ffe twagaggawalira mu ye kyogola nti abakulembeze bennyini baavu mu kigambo kya katonda kakati batandise okwekwasa obusongasonga n'abantu baabwe tebabakakasa bababuusabuusa kababawe license babakakasa amakulu bw'otatambula nga bwe bakulagira license bagikugjeko ddayo mu kyalo kale mu kifo ky'okuddayo mu kyalo weenenyokiriza esabasi balekere eddimu lyabwe balekere obulimba bwabwe ebyo byonna biva mu Babuloni biva mu bwakabaka obufuga ensi eno naye obwakabaka obw'omuggulu bayibuli egamba mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa mwagaggawalira mu ye obugagga obwaffe si bwa nsi eno tokyagalaga omuntu weekalangalesese olwokutaano kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye mu buli kigambo kya katonda tuli bagagga mu kwogera kwonna nga bwe njogera kati ne mu kutegeera kwonna tutegeera abatume bagamba mukama waffe ng'amaze okugamba bali ensango abamweyungako abamwagala olw'emigaati n'ebyokulya n'abagamba nti
bwe mutalya ku mubiri gwange ne munywa ne ku musaayi gwange nga temunsaanira ne bamwesittalako 7 abaasigalawo n'ababuuza nti nammwe mwagala okwegendera. Peetero n'ayimirira wakati mu kino agamba nti tuneegendera eri ani? Alina ebigambo ebyobulamu. Tukkiriza era tutegeera nga gwe Masiya wa Katonda. Mwakola ki? Nsoma Abakolinso ebbaluwa erubereberye essula esooka kaakano ndi ku lunyiriri lwa 5. Kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye, mu kwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna, ng'okutegeeza kwa Masiya bwe kwanywezebwa mu mmwe obutaweebuuka mu kirabo kyonna, nga mulindirira okubikkulibwa kwa Mukama waffe Isa Masiya, era alibanyweza okutuusa ku nkomerero, obutabaako kyakunenyezebwa ku lunaku lwa Mukama waffe Isa Masiya. Kaakati bw'akomawo leero bameka abanenyezebwa? Isa Masiya ayogerwako bw'akomawo leero anaabasangawa? Gwanaakusangawa? Mu kivulu? Kubanga kati balanga bivulu, era abavubuka kati beeswanta, n'abawala n'abaami n'abakyala beeswanta. Kati ab'enviiri kati kyekiseera okukola ssente ku nviiri, basiba enviiri kati basiba. Toyawula Mukatuliki, Musiraamu, Mulokole, Musevenisi, bonna bwakuyitako olaba kwegamba meeke yeemu, bona basibye enviiri. Tebamanyi kigambo kusiba nviiri kitandikirawa, kivaawa, kirina makulu, tebamanyi, tewali abayamba. Kaakati minisitule y'ebyobulamu yalangiridde ng'ebizigo ebiteekebwa mu nviiri z'abakazi bibalwaziza kansa w'olususu olubikka ku bwongo. Naye tebakimanyi. Minisitule ne bweyogera kifaananako nga minisitule bwegamba nti okufuuweta sigala kikosa amawuggwe, naye ng'ayogera omusawo naye akutte omulimu gwa sigala. Kati boogera ebyo n'omusawo asibye enviiri. Ani obutabaako kyakunenyezebwa ku kujja kwa Mukama waffe. Akomawo nga bwe yagamba, ali mu kubajja. Anaakusangawa? Anaakusanga ofaanana otya? Abambadde empale, abakunamye. Mpozi banenya bagamba mbu obutonde bw'ensi bwonoonese. Naye okusooka obutonde bwa Katonda bwe bwonoonese. Kuba ensi Mukama yagikolimira, tagiinako obutonde bwonna bw'agyagalako. Kuba ekintu ky'okolimidde kalungi kikisuubirako. Katonda yakolimira ensi. Kati abantu balwanagana na kuzaawo obutonde ku nsi Mukama gye yakolimira, naye ate nga bo bennyini boonoonya obutonde bwa Katonda ku mibiri gyabwe. Olaba ensi gyetuuse, Mukama munyiivu. Kati ebbugumu liryo lizze, ffenna tuliwulira. Naye nze nina paasipooti yange entwala, ne bw'atuuka kati nga neegendera, siriko kyakunenyezebwa, nina obugagga bwange. Mukama waffe yagamba nti abantu balisamaalirira nga balaba ebyo bijja ku nsi. Waliwo entalo n'okukankana bijja ku nsi, bijja byakatandika. Enkuba ettonnyako katono bwe kati ogenda okuwulira nti abantu 30 bafudde. Nkuba kiki kye twogera akawungezi ka leero? Munnasese weebale ng'oli wa mukisa. Noonya obugagga obukusike nga bwe mutera okwogera. Eddiini eswadde. Abakulu abamu batandise okukubiriza omuntu ajje ne $3 ng'awandiise n'ekiwandiiko. Mulokole ayogera, mulokole musumba nga bwe bagamba, $300 okole bakayita ka prayer request, oteeke mu baasa, osabe kyonna kyoyagala. Oyagala kutandika radio ng'eno, kiwandiike ne $300. Oyagala kuzimbayo ku nnyumba, wandiika ne $300. Wandiika ekirooto kyo, ku mulundi w'ekirooto kyo, ekirooto. Laba bw'owandiika ebiri mu kirooto, n'obiweereza omusumba, n'omuwa ne ssente, agenda kukisabira okumala wiiki 3, era okusaba okwo kukoma ng'ofunye kye wayagala. Awo ensi weetuuse. Naye ffe twagaggawolera, tetuli mu bulimba obw'engeri eyo obw'emisana ttuku. Munange lunziriremu olwokuna tuddeyo. Olwokuna agambye nti neebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe,
olw'ekisa kya Katonda kye mwaweebwa mu Masiya Isa. Si lwa ddiini, kuba Katonda tatumanga ku kintu kye bayita eddiini ku nsi, wabula olw'ekisa kya Katonda kye mwaweerwa mu Masiya Isa. Masiya ng'omwoyo n'erinnya eryava mu ggulu nga ye Isa. Omwo mwe tuweerwa ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna. Ekigendererwa olunaku lwa Mukama waffe lutuuke nga buli muntu taliiko kyakunenyezebwa, naye bwe kinaakusanga ebweru wa Masiya Isa n'obeera mu mannya gano amalala abantu ge beeteekerawo, tegaliiko kye gayambye bantu. Ensi kyevudde eddobonkana, ensi kyevudde ejjula entalo, buli muntu kaakati aliwo ku lulwe yekka, tafaayo ku munne. Olwokutaano, kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye. Si bigambo bya kulimba bantu nti leeta $300, wandika ka prayer request. Nedda, wandika ebirooto byo. Ebirooto byogerwako mu Bayibuli, nga buli muntu aliroota ebirooto. Bw'omala okukiroota n'okitwalira ani? Ekyo kikyo, kirooto kyo kikyo. Naawe beera wa Katonda, naye olw'okuba toli wa Katonda olina ekirooto ate okitwalira gundi. Ekikyakitwalira ani? Oyo omusumba eyagambye mumutwalire ebirooto ebibye abitwalira ani? Ojja gamba nti Yesu. Kaakati gw'oli wani? Naawe ekirooto kyo lwaki tokitwalidde Yesu butereevu, ate n'oyagala okiyise mu musumba nga omuwadde ne ssente? Kati ewa Yesu atwalayo ssente n'ekirooto, oba atwalayo kirooto kyokka n'otomanya nti oyo mubbi akubbye emisana. Era oyo mwandibadde mukuŋŋaana ne mukuba n'enduulu, poliisi nejja ne mugamba nti kasookedde otulimba, ku luno otulimbidde ddala. Mwaweebwa buwa, nammwe muwenga buwa. Kiri mu Yokaana sura meka 10. Katulabe $3 $3. Owe Uganda yamugambye agende nakakadde. Prayer request tekamu akakadde, ekirooto kyo kigenda kutuukirira. Ekirooto kyo mu Kristo Yesu kigenda kutuukirira. $. Omuntu wasasolera omukisa. Matayo 10 olw'omusanvu. Soma. Matayo 10:7 agambye bw'ati: bwe mubanga mutambula mubuulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Si ddiini. Mubuulirenga nga mubagamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Muwonyenga abalwadde, obuyinza obwo bakikole. Muzuukizenga abafu, obuyinza yabubawa. Mulongoosenga abagenge, kubanga era bakirabako nga balongooseddwa. Mugobenga emizimu. Basi tugigoba mu linnya lya Isa Masiya. Mwaweebwa buwa, nammwe muwenga buwa. Waliwo omusajja omu mu byawandiikibwa ayitibwa Nayamani. Yalina ebigenge. Mu nsi gye yali ey'Ebusuuli ne wabaawo omuwala eyamutegeeza nti munnange, singa obadde omanyi nabbi ali mu nsi y'ewaffe, wandigenze gy'ali n'akuwonya ebigenge bino. Yali musajja w'amaanyi nnyo, yali kapiteni oba yali jeno mulamba ow'eggye ly'Ebusuuli. Ono omuwala yali mu Yudaaya oba mu Isirayiri eyali mu buwambe mu kiseera ekyo, ng'ensi eno yatabaala Isirayiri n'ewamba n'ebatwala. Kati omuwala aba akola emirimu gy'awaka n'alaba nannyinimu ng'ebigenge byonna so nga alina ekitiibwa, kyava ayogera n'ono amukozesa n'agamba singa mukama wange abadde amanyi ekiri ewaffe, twalekayo omusajja bamuyita Erisa, yandigenze gy'ali n'amuwonya ebigenge. Ono n'agenda ategeeza Nayamani, ko Nayamani nti wanyitiye. Kati mu nkola y'ewaabwe ey'okusinza bakatonda ab'emizimu nga bwe nayogerako ku olwo ku kintu kye bayita essabo. Essabo toligenda mu bwereere, oteeka ogenda n'ekigali. Ate awamu n'ekigali bayinza okusaba enkoko oba embuzi enjeru oba enzirugavu eyabitanga simanyi biki, batuuka ne ku nte ne bakusaba n'ebitasabika eddiba lya goonya simanyi biki, eryo ssabo. Kakati omwami ono yali yamanyiira enkola y'abakatonda baabwe, nga bakatonda baabwe togendayo bwereere. Munnange ng'akola enteekateeka, nga yeetikka ebintu, ng'agamba abasirikale be bamuwerekereko ba bodyguard nga batuuka. Bwe baatuuka
ne beeyanjula. Bwe bamala okweyanjula obubaka ne bugenda eri Erisa. Waliwo omugenyi azze n'ebintu bingi nnyo naye ng'ekimuleese mulwadde wa bigenge. Kale abadde asaba omusisinkane omutaase naye gundi Erisa teyafuluma. Ate yafuluma yagamba Bugambi bano abamutegeeza nti mugende mu mugambe agende ku mugga ku kidiba Sirowamu anaabe emirundi 7 anaalongooka. Bano bwe baakomyawo obubaka omusajja n'awulira mulinga atokooteredde n'agamba sisiimiddwa. Omusajja wa Katonda wakiri yandize n'alaba ku ngeri gye nfaananamu bannange naye tazena kujja kakati ate na bino bye neetisse byendeese muweeko. Ne baddayo ne bamugamba nti agambye akwegayiridde fulumako ebweru akulabeko naawe omulabeko omusaasire nako alyoka agende nga bw'omugambye. Erisa yagaana ofuluma mugende mu mugambe nga bwe mbategeezezza. Ne ku kigambo kino ekigamba nti mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. Tewali musumba tewali pasita akuwa kyakuwa nga kyabwe. Olaba batunda n'ekyamagero. Kale abo bakozi ba Setaani butereevu. Naamani yaggwamu essuubi. Erisa n'agaana ofuluma n'agamba nti ebintu bye addeyo nabyo Katonda wange anaamulongoosa. Munnange Naamani n'agenda mpola mpola. Si kyenjagadde naye ndi ku kigambo ekyo mulongoose nga abagenge. Obuyinza buba bwa Katonda si bwange. Omulimu gwange kwogera ne Katonda akole ku kyetaago kyo. Naye n'otuuka okugamba abantu ekirooto kyo kireete ng'owandiise n'okuwandiika. Ompe ne ssente omuwendo gwe guti. Obwo si bunyazi bwennyini. Munnange omusajja n'agenda ku kidiba n'agwamu omulundi ogusooka. Ebigenge tebyavaawo. N'agwamu ogwokubiri byagaana. N'agwamu ogwokusatu n'anyiiga n'agamba nabagambye omusajja mumwegayirira gy'alabeko. Naye nga buli lwagwa mu mazzi byeyongera omuluma. Bano ne bamugamba nti sebo omusajja yagambye emirundi 7. N'agamba nti bwe ngwamu ogw'omukaaga mbasanga mugenze. Mukama bw'alituwa ekiseera tulisoma. Bano nabo basigala nga bakankana bagamba Mukama waffe esigadde 2 gyokka. N'agwamu ogw'omukaaga n'afuluma ng'alinga bw'ali n'ayagala obbivaako. Ne bamugamba tukwegayiridde ebulayo omulundi ogu gumu gwokka. N'agamba munandaba anti muli awo nja bagoba. Munnange bwe yagwamu omulundi ogw'omusanvu agenda okuvaamu bw'ati Bayibuli egamba ng'alongooseddwa ebigenge bye ng'omubiri gwe guzze ng'ogw'omwana omuto. Omusajja ono yasanyuka nnyo naye ng'atambulidde ku bubaka bwa mwana muwala gwe baawamba mu nsi y'ewaabwe. Si pasita si musumba si kabona si nabbi. Omwana yali amanyi Katonda w'Erisa mu ggwanga lyabwe erya Isirayiri. Omusajja bwe yalongooka akamwenyumwenyu ne kajja n'abano ne bakuba endulu ne basanyuka. Mukama waffe obwedda tukugamba olabye okugumiikiriza kye kukoze. Omusajja n'ateesa mutima n'agamba nedda nga bwe nnongoose kanzireyo. Omusajja wa Katonda nina okubaako kye muwa. Bino ebintu byonna byonna byendeese bino ejjoola z'engoye biki byonna zaabu biki. Bwe yatuuka eyo ne yeegayira Erisa afulume yagaana. Yamugamba namugambye ebintu bye byaleese addeyo nabyo. Alongoose Mukama yeebazibwe sirina kyenjagala. Munnange omwoyo gw'okwegomba guno gw'abapasita nga gukwata omu ku baddu b'Erisa. Agamba nti Mukama wange agaanye ebintu byendabyeko. Amasuuti gendabyeko ne boarding eza bulingeri ne feeza. Nze kapiteeni mu Kisenyi musanga emitala weeri nja kumulimba. Ndi munnange Mukama wange kakati agonzowe. Munnange ng'omusajja asimbula n'ebintu bye kyokka ng'omutima gumuluma. Atambudde abasawo ababulingeri. Musajja mukulu alina ekitiibwa Jeno Mulamba talongookanga. N'agenda mpola mpola mu mutima musanyufu naye yeewuunya okukola kwa Katonda. Ne watabaawo kyawaddeyo. Abalokole mulimbye abantu nti mu nnyumba ya Katonda tojja bwereere. Mwakijjawa era mwakijja kwani. Lwaki Naamani yali omulwadde w'ebigenge yawonyezebwa bwereere? Mwekyammwe eky'obwereere muli kiwadde abagoberezi bammwe nga mutuuse n'okutunda ebirooto. Olabye omudduke kazi n'asalinkiriza bw'ati mu Kisenyi n'asanga omusajja ng'addayo. N'amugamba nti ssebo mukulu nti wangi Mukama wange antumye era naŋŋamba nti abaako by'omuwaako si nsonga bitonotono mbimutwalire. Yeekubye mu kifuba
kakati muweeko munange nga batikkula bintu nga bamuwa n'ebyamulemerera okwetikka kuba biri byali ku ndogwe ate yazze engalonsa ng'asalinkiriza ng'agenda abikweka awantu ng'akomawo eweerisa aba yakayingira bw'ati erisa namuza nti ovaawo nti mbaddeko awo wabweru awo nga nina byennongoosa nti onimba togoberedde omusajja gwe nasiibudde tomugjeeko ebintu bye ng'ogamba nze nkutumye kakati ebigenge bimubaddeko bibyo bikulikuli aba tannakimalayo mukama gekazi yenna gekazi yakuba enduulu n'abalokole mujja kuba enduulu naddala abasumba mujja kuba enduulu olunaku lujja mulimbye abantu ba katonda abaagala katonda mubazinyisiza amazina mubakubisiza mu ngalo kuba mu ngalo engalo ez'amaanyi kuba mu ngalo engalo ez'amaanyi zibwatuke yimba kakati ebiriva mu kuyimba n'ebyo bye mukola gali bamaziga bayibuli egambye nti eyo ewaliba okukaaba n'okuluma obujiji nga mukama waffe akomyewo mwerimbise mu linnya eritali lya mukama waffe abantu mubawuudisizza okubasinzisa ebitali katonda ate ne mubajjako n'omusimbi gwabwe nga mweteekawo nga katonda eyabatuma kyatabagambanga olunaku lujja ono omukyala eyalokoleddwa ku mmeeri tewali n'ekikumi kye twamusabye yatambudde yeka n'agenda awali abamasiya ebuddo n'alaba ekitiibwa kya katonda n'alemererwa n'okuddayo n'asulaawo olunaku si lumu bbiri mwebyammwe mutunda bitunde soma olunaku lujja Matayo essuula 10 olunyiri lwa 7 taliya bwe mubanga mutambula mubulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omuggulu bwe mubanga mutambula mubulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka si bubwo bwa muggulu oyimawa omuntu ayagala okugenda mu ggulu ate okumwekiika mu maaso n'omusasuza ekintu gundi oyimawa muwonyenga abalwadde muzuukizenga abafu mulongoosenga abagenge mugobenga emizimu mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa ekyo kyekyaffe Pawulo bw'abadde yeebazizza abantu b'e Kolinso be yatwalira obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Isa Masiya ne balikkiriza ne balongooka ne baba balungi nnyo ne beebaza Katonda ne babuuka nga baddawo nga bagulumiza Katonda wa Pawulo eyabasisinkana mukoze eki mu mitima gy'abantu okujjako okuzimba amayumba ne mugayita amakanisa olaba mutuuka n'okulimba abantu nti abantu basolooze ssente muzimbire Katonda ennyumba laba olulimi olw'engeri eyo Katonda alina ennyumba ku nsi yanguwako mangu kikola by'abatudde essuula zijja kuba 7 n'ennyiriri 47 muyitiriza naye ffe twagaggawalira mu buli kigambo ebikola by'abatume essuula 7 olunyiri lwa 47 agamba atya naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba naye ali waggulu ennyo tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono nga nnabbi bw'ayogera nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange nnyumba ki gye mulinzimbira bw'ayogera Mukama siwulidde ddamu naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba olwa 48 eyo y'ennyumba eyasooka okuzimbirwa erinnya lya Katonda era Katonda n'akisiima Dawudi ye yali ayagadde ogizimba kakati ekiseera kituuka Sulemaani mutabani wa Dawudi ng'atudde ku ntebe ey'obwakabaka entebe ya kitaawe n'amuzimbira ennyumba Katonda yajja n'agibeeramu naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba naye ali waggulu ennyo tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono nga nnabbi bw'ayogera nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange nnyumba ki gye mulinzimbira bw'ayogera Mukama oba kifo ki mwe ndiwummulira omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna mmwe abalina ensingo enkakanyavu abatakomolebwa mu mitima ne mu matu mmwe muziyiza bulijjo omwoyo omutukuvu nga bajjajja bammwe nammwe bwe mutyo omwoyo omutukuvu bw'ayogera n'agamba nti Katonda talina nnyumba gw'okiwakanya n'ogamba nti muleete ssente tumuzimbire olwo oziyiziza omwoyo wa Katonda
ojemesezza omwoyo wa Katonda anayimawo okukola nga gwe ebigambo by'abantu bye batwala. Tuzimbire Katonda ennyumba, ne bazimba ey'e Namirembe, ne bazimba ey'e Lubaga, ne bazimba ey'e Kibuli, ne bazimba ey'e Kampala Mukadde, ne bazimba eri wano mu makkati awo eno gye bayita Miracle Center, nene nnyo eva kuno n'ekoma eri. Bannange ku nnyumba ezo zonna ayingiramu eriwa gy'aliiramu ekyemisana, mwanywera caayi, mwaliira ddina ey'akawungeezi, asulawa ku ezo. Naye ali waggulu ennyo, tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono, tazituulamu. Naye mwe mumaze ekiseera okumatiza abantu bammwe nti ze muzimba, omusango muli guddawa ng'ekiseera kituuse. 17 nkola lwatume wennyini awo 17 n'olunyiriri luno. Iffe twagala kyawandiikibwa muleme kutwekwasa. 29 olunyiriri lwa 29. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda kitugwanira kaludemu. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda tekitugwanira kulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba jjinja ebyolebwa n'obukabakaba n'amagezi g'abantu. Kale Katonda ebiro ebyo eby'obutamanya teyabitunuuliranga. Naye kaakano alagira abantu bonna abali wonna wonna okwenenya, kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu. Naye bwe baawulira okuzuukira kw'abafu abamu ne basekerera. Eyo y'enkola y'abantu okuva ku lubiri. Bwe bawulira ekigambo kya Katonda tebakitegedde, tebakibikuliddwa, baaseka busesi. Tebamusekera ne bagamba nti naye sajja Pawulo ono basekeesekeeza ekigaggagagga nga bw'omanyi omugagga bw'aseka. Aseka awuuba n'ebisumuluzo bya mmotoka, aseka agandadde mu ntebe kuba alina eccupa ya soda eya bbiya n'ebirala, ali ku luseke lw'amalwa, ali ku bitabo bye yasoma ennyo, filosofa, PhD, simanyi master biki. Aseka n'agamba nti ebigambo byakaswawo omusajja oyo ayogera ebintu ebitategeerekeka. Buli muntu asinze Katonda nga bw'ayagala. Omanyi eddiini zibeeramu, eddiini mwoyo gwa muntu. Omanyi Katonda n'ayogerera awo ebigambo byatamanyiiko mutwe n'amagulu. Buno buli bulokozi. Bwe busisinkana ekibi kyo mu mutima gwo ky'olina okukola bwenenye. Bwe bwogera ku kintu gundi ne kibunyigiriza, kireke. Tewajja nakyo tomanyi gye kiva. Wenenye bwenenya odde eri Mukama. Lokole bwazaalibwa buzaalibwa. Buno bulokozi bwakuzaalibwamu buzaalibwa. Temulowooza nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba ekintu kyonna ekyolebwa ne kiteekebwawo abantu bakirabeko, nedda. Naye mu biro eby'obutamanya ng'abantu tebamanyi Katonda, Katonda teyabafangako. Abantu beekalanga lessese, mubadde mutudde mu biro eby'obutamanya, Katonda tabifuddeeko, nedda. Mwabakyali abalamu kati atandikira wano okubala, obujeemu bwo butandikira wano mu njiri, kubanga owulidde ekigambo kya Katonda kye kigamba. Katonda tabeera mu nnyumba, osazeewo okugenda mu nnyumba ku lunaku lwa Sande ng'oli yakumatiza nti bw'oyingira mu nnyumba omwomusangamu. Katonda tabeera mu nnyumba gw'osazeewo giyingiramu ku Lwokutaano. Bayibuli kyegaanye, omukulu akumatiza nti nedda abo balimba. Katonda tulina okumuzimbira we tumusinziza. Okusinza Katonda tekubeerako kifo kyonna. Katonda talina nnaku, naye kakati baateekawo ennaku. Zino zibeerenga bwe ziti, na zino zibeerenga bwe ziti, na zino zibeerenga bwe ziti. Katonda kyataliimu. Omukulembeze w'eddiini kyakugamba nti mwali. Omusango muli guddawa. Katonda tayagala gukusinga kuba Bayibuli egamba Katonda tasanyukira kufa kwa mubi. Nedda. Wabula kyakola omubi oyo amutumira. Atuma ekigambo kye gyali. Yayitanga mu bannabbi. Yatuuka ekiseera baasi n'atuma omwana. Bannabbi baakolanga omulimu, bakabona ne baseesaamu. Bannabbi baakolanga omulimu, bakabona ne bakola ogw'okujjukizanga. Naye ekiseera bwe kyatuuka omulokozi mwennyini nannyini mulimu bwe yajja, tebaamutegeera, tebaamusembeza. Bayibuli eyogera bw'atyo n'egamba nti najja mu linnya lya Kitange temunsembeza. Naye omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe, oyo gwe mulikkiriza era gwe mulisembeza. Bannange ensi esembezeza atali mulokozi. Kati abantu mwe bafunidde obugagga obw'ensi eno
nga boolaba abafuna obugagga mu kusima amayinja, bano bafunye obugagga mu kigambo kya Katonda. Bagagawadde, babayita abasumba, beewadde ebitiibwa n'amaanyi aga buli ngeri. Bamuyita erinnya naawe n'okankana. N'ogamba nti wano mu kituufu ddala omusajja yasoma ebyeddiini. Kati mutandise kwagala kugaba layisensi. Tubakwasizza. Ogaba layisensi ng'ani? Okusooka ku ggwani agaba layisensi. Ng'eyagenda ku musalaba talina pamiti gye yawa, wabula yasuubiza omwoyo. Temuva mu kibuga, mulindire okusuubiza kwa Kitange. Omwoyo omutukuvu alijja ku mmwe, muli b'amaanyi, munaabeeranga abajulirwa bange. Okusookera mu Yerusaalemi, wano mu Buyudaaya we tuli, mu Samaliya, n'okumalako ensi yonna. Kati gw'oyimawo okuwa omuntu pamiti alyoka ayogera ekigambo kya Katonda. Zibasanze, bubakeeredde. Wano tubeerawo essaawa 2 zokka, bwewaba amasannyalaze gatutawaanyizza. Ekigambo kya Katonda tetuli baddu mu kyo. Mutusaasire, naye tukyali nammwe. Si leero lwokka, contract ya mwaka mulamba. Enjiri eyogeddwa mu Uganda n'ebweru waayo. Tubaagala nnyo, tubaagaliza. Wano ne bwe njogerera eddakiika 2 zikumala gwampuliriza okuzuula Katonda ogw'obadde onoonyeza mu ddiini. Omulembe guno si nsonga mugagga, naye mu maaso ga Katonda gwe gusembayo okuba omwavu. Lwaki? Obwavu bw'omulembe guno kuba tebalina kigambo kya Katonda. Bwe bwavu. Balina bintu byansi. Ebyo bye beenyumiririzaamu. Naye Bayibuli ekugambye tomanyi ng'oli munaku. Akawungeezi ka leero funa obugagga obuva eri Katonda wo. Funa zaabu. Twagaggawalira mu ye mu buli kigambo. Buli ekiyingira mu mutima kiba kigambo kya Katonda, kye kiyina n'okufuluma ebweru. Kyova olaba nti tuli bajulirwa. Kama waffe yagamba nti munaabeeranga bajulirwa bange. Wano wembalese Obuyudaaya bwonna, wali emitala mu Samaliya ne ku nkomerero y'ensi. Kyova olaba nti enjiri eri ku ssese. Yava mu ggulu, Kama waffe n'agibuulira, n'agirekera abatume, n'asuubiza nti eribuulirwa, kuba yakimanya nti abatume bajja bazikiriza. Kaakati enjiri esukidde mu kaswabuli mu Afirika, mu Uganda. Wandyebaze ng'ow'omukisa. Temanyi kitiibwa kyonna, nedda. Enjiri si kitiibwa, nedda. Bayibuli egamba wiiki ejja tujja kutandikira awo. Omwana wa Katonda teyajjira mu bitiibwa, nedda. Kyava azaalibwa mu kiraalo, n'azaalibwa omuwala atamanyi musajja. Tateekangawo nnaku zino ze mugenda okukwata muza Pasaka. Nedda, ezo zammwe ku lwammwe. Ova olaba nti mugenda kudigidirako, mugenda kulya, mugenda kunywa. Mumaze ennaku simanyi 40 musiiba. Eyakugamba nti okusiiba kulina kubeerako limiti yaani. Ani? Ezo ennaku mwazibala naani? Mukama waffe yasiiba ennaku 40. Mukulembeze eky'oweddiini yamugamba agenda azisiibe. Baali bamuyitaani erinnya lye, kiri luddawa. Oli yali mwana wa Katonda. Omwoyo wa Katonda ye yamugobera mu ddungu, gye yagenda tewaliyo mayumba. N'amala ennaku 40. Eyo gye yava n'amaanyi agaalonda abatume. N'ateekawo omusingi omulimu gwa kitaawe gwe yamutuma. Mwe mutaddewo omusingi ki? Omupya guli luddawa. Muli mu madiini gennyini ago ge mubaddemu, ate omwo mwe muyimye ne musiiba, ate mwe mugenda okuyima mukole ebikolwa eby'ensi. Mufaanane n'ensi, temubeerangako baana ba Katonda. Tubeegayiridde, olunaku olunaddako nja kubalaga twayambala ki? Kye twayambala kyambalo kiva mu nsi ki? Abakulembeze bambadde, abambadde ebyambalo ebyeru, abambadde entalabuusi, bano bambadde ebintu mu bulago. Si kyekyo nkuweerera okugula gyenda ezaabu. N'ekyambalo, kyambalo ki? Ani akitunda? Kigula sente mmeka? Kiva mu nsi ki? Byonna byonna biri mu njiri ya Mukama waffe Yesu Masiiha. Ky'olina okukola bwenenye, ate obagoberera puroguramu. Komawo eri Mukama, weegaane Setaani n'emirimu gye. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Tukyali nammwe, batwongeddeyo obuddakiika, naye kansaba omuvubuka gyanteekeremu oluyimba lumu wano, ndyoke ntereere bulungi nnyo, kuba mbadde ngendedde ku ssaawa zaffe 12 eza bulijjo, naye baŋŋambye nti nedda. Amasannyalaze engeri gye gatuteganyizaamuko, katusigale nga tuttaanya ensonga eno, otegeere ekyokwambala kiriwa. Bwe twambala tumala ne tugenda mu nnyumba ki? Ekyambalo ekyaffe kiikino. Omwana kanteekeremu oluyimba wano, nga tukyafuna ku kakopo k'amazzi wano. Kyetwogeddeko akawungeezi ka leero, tomanyi nti oli mwavu era omunaku. Tomanyi nti oli munaku era omwavu, ali obwereere, asaasirwa, omuzibe w'amaaso. Kati eri wansi
bwe wabadde ekigambo ekigamba nti nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabu yalongoosebwa mu muliro okogaggawala ekyo ekigambo ekyo kyenjagala n'ekyambalo kiri luddawa kuba waliwo ekyambalo waliwo okugula zaabu waliwo ekyambalo n'ebirala ng'omusomi bwagenda okusoma agamba atya 18 3 olunyirwa 18 nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro ekyo kimu olyoka ogaggawale ebyo bibiri n'engoye enjeru olyoka oyambale engoye ezo ziva mu nsi ki enjeru kuba kati abantu bafuubye nnyo okwambala engoye enjeru era bajja kwambala mulinde mujja kubalaba ku lunaku olwo nga lutuuse oli agenda n'atunza oba kanzu oba saati oba kingoye olweru n'ayambala olwo naye mwe mwambala amakanzu abamu ne bambala amagandulo amanene ag'emikono eminene ameeru si kyekyo kye yali agamba nedda n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoka olabe onooligulawa ddwaliro ki eriritunda nze bonna benjagala mbanenya era weenenye katonda olw'okukwagala akunenya era mbabuulirira bw'amala okukunenya ne weenenya n'akutuuza n'akubuulirira kale nyiikira weenenye kyekyokka kyakubanja weenenye otwale ekigambo kya katonda sooka oyimirira awo kakati yanguwako twagala kulaba olugoye luno mu bwangu budakiika obusigadde abagala tuyesuula zijja kuba 3:27 tutuukira ku nsonga kati bagala tuyesuula 3 nsi kyetunda ekyambalo kino kuba tulaba ababiikira tulaba abasoosolooti tulaba abamaseha ne bamasohaba bambala engoye ne balowooza nti ziri wakati waabwe ne katonda so nga ziri wakati waabwe w'abantu n'abantu tetuyogereko mawe twaze kwana nedda katwogere amazima 27 Bagala 3:27 agambye bw'ati kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu masiya mwayambala masiya masiya kyeki masiya gwe mwoyo mukama waffe gwe yasuubiza abatume nti temusooka kuva mu Yerusaalemi okutuusa nga mufunye okusuubiza kwa kitange omwoyo bwe yajja n'abayiikako bonna ne basigala nga bali ekintu kimu bonna baalinga 12 n'abalala ababeeyungako 3,000 omwoyo n'abagatta nga kyekyambalo ekivudde mu ggulu kyagenda okwambaza ekkanisa tyabula mwana waife tujje nsoma Bagalatiya essula ya 3:27 kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu masiya mwayambala masiya ekyo kyaggwa twayambala ekyambalo eki kigenda mu maaso tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani kuba mu biseera ebyo nga mukama waffe tannajja Omuyudaaya n'Omuyonaani baali kabwanango Abayudaaya balina amateeka agaweebwa Musa ku lusozi Sinaayi Abayonaani balina bakatonda b'ebifaananyi kati nga Abayudaaya beenyenyala nnyo Abayonaani nga bwe wandyogedde wano tewali njawulo ya Muganda na Munyolo tewali njawulo ya Muganda na Mukolomojjo ffenna kati tulina ekyambalo eki naye mulabe kakati ono owambirako center noono owa house of prayer bonna balina ekyambalo kimu mumbuulire ono ow'omundeeba owa Vinkitoria noono owawa ono oweno emakerere wansi eyo ow'omu Kikoni bonna balina ekyambalo kimu ekyokuddamu kiri nti nedda si nsonga boogera erinnya ly'omuntu omu gwe bayita nti ye mulokozi naye bajjudde enjawukana ono ekibiina kye yakituuma linnya gundi n'oli ekibiina kye ebyo bibiina byabwe bo si kye ekibiina kya mukama waffe bayibuli egamba nti n'ekibiina kyabwe abakkiriza bonna balina omutima gumu n'emmeeme emu oyinza okuleeta abalokole n'obasibira mu nnyumba emu kisoboka bajja kuzina night prayer omulundi ogwo naye ku makya buli muntu ajja kuddayo asolooza ezizibu buli muntu ng'amatiza abantu be timuleete mu nnyumba ya Katonda mbuuza ennyumba ezo zonna mulina akawunti emu kuba ennyumba ya Katonda ku luli yali emu mu Isirayiri yonna mu Uganda mulimu ennyumba mmeka nga za Katonda bwe mumala okusolooza ono n'asolooza n'ono n'asolooza n'ono n'asolooza ne musisinkanira wa okuzimukwasa oyo Katonda gwe mwogerako obwo bwe bulimba 27 kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu masiya mwayambala masiya tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani tewali Muganda na Munyolo
tewali muddu newankubadde ow'eddembe. Nti ono muddu anyoomebwa, ono waddembe ow'ekitiibwa. Tewali bwe tubeera n'ekyambalo ekyo. Tewali musajja na mukazi. Naye waliwo enzikiriza ezimu ezisosola mu bakazi. Omukazi ayambale bw'ati era atuule wano ng'ayogera ne Katonda. Ono munange mbadde simuteka lugamba luti 28. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani. Tewali muddu newankubadde ow'eddembe. Tewali musajja na mukazi. Kubanga mmwe mwenna muli omu mu Masiya Isa. Mu maaso ga Katonda bino eby'omusajja n'omukazi ye tabimanyi, amanyi muntu. Tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. Bw'atyo bwe yamutonda omusajja n'omukazi n'abawa omukisa. Yabawa omukisa bonna kyenkanyi. Lwaki amadiini agamu gasosola abakazi? Waliwo agagamba n'ogamba nti omukazi takkirizibwa kwogera. Omukazi ono akugambye nti tewali njawulo, kati gwe giteekewo gwani. Munange ekyambalo nkirabye, ffenna twayambala ani? Masiya. Twayambala Masiya. Yangwako wano mu kubikkulirwa essuula zijja kuba 6 n'ennyiriri 9. Ekyambalo kino kyokka kye njagadde twogereko. Mmwe mukakabane n'ebyambalo byammwe. Naye enkya oliyimirira mu maaso ga Katonda nga n'ekyambalo ekyo tekikuli ku mubiri. Kuba ne bwe bakuziika nakyo kivunda nga nawe bw'ovunda. Naye mu maaso ga Katonda era oliyimiriramu nga bwe wajja. Tewali kigenda kukweyimirira okutuusa ng'oyambadde kino ekyava mu ggulu. Masiya yava mu ggulu si wansi. Kubikkulirwa 6:9. Bwe yabengula akabonero ak'okutaano, ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Tebaabata lwa bubbi, si lwa bwenzi, si lwa kuba bayekera ggwanga oba gavumenti, baabata lwa kigambo kya Katonda. Olw'ekkumi ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, olituusa wa Mukama waffe omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutaba na ggwanga olw'omusaayi gwaffe kubo abatuula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru. Ne bagambye ekyo bakinonamu mu dduuka lyani? Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru. Soma. Olw'ekkumi ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru. Ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera abagenda okuttibwa nga nabo. Ne baweebwa ekyambalo ekiki? Ekyeru. Kati 7:13. 7:13. Omu ku bakadde n'addamu ng'agamba nti, bano abambadde ebyambalo ebyo ebyeru be baani era bavaawa? Ne mugamba nti, Mukama wange gw'omanyi. N'aŋŋamba nti, bano be bava mu kubonaabona kuli okungi. Ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Bino tebyozebwa na sabbuuni. Ebyammwe mubyoza ne sabbuuni ndowooza ne mwongerako ne jiiki. Ebyoka bitukulira ddala n'oteekako ne paasi. Naye ebyambalo bino ebiweereddwa abatukuvu abattibwa olw'ekigambo kya Katonda byozebwa mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Ebbaafu y'omusaayi ogwo teriiwo ku nsi. Kiba kitegeeza nti ebikolwa byabwe byonna mu Adamu ow'olubereberye baabiwaayo eri Katonda. Katonda mwennyini n'abyoza n'omusaayi gw'omwana we n'abitukuza ne biba bitukuvu. Ebyambalo ebyo bafuta enjeru by'ebikolwa eby'abatuukirivu eby'obutuukirivu. Mukyogerako kyekyo. Mwe mugenze kutunza maganduula. Setaani mugezi. Katonda kyateekawo akinyoola n'akiwa abantu be ne bakyeyagaliramu nga balowooza nti bamusanyusa. Kati ensi eyambala ebyambalo ebyeruse. N'ebibiina by'obufuzi nabyo birina kkala yaazo. Kati okwo kuvuganya kuba ku nsi si mu ggulu. Naye abagenda mu ggulu tulina ekyambalo kimu kyokka. Kiyitibwa Masiya. Bw'okyambala nange n'enkyambala wakati waffe tewabaawo njawulo. Toyinza kunnyoma nti kubanga ndi musaani. Nange siyinza kuyisa mu maaso kubanga oli mukolomojjo. Nedda. Abaganda n'Abanyolo nga tobateeka wamu. Era Omunyolo ng'amanyiddwa mu maka g'Omuganda ayitibwa muddu. Aliira mu mmwanyi, aliira kkalagala. Ng'Omuganda Nakkabala tayinza kuddira sowaani ye n'agiweerako Omunyolo enva. Bakiri bajaasa. Era ne mu madiini bwe kiri. Omusiraamu omutabuliigi gw'Omukatuliki tayinza kuweera ku sowa, bakira kuweera ku tampeko. Embwa ate tebabeera na mbwa. Nze nalina musanji wange nga twawasa mu maka ge gamu. Naye
kyambuukako lumu ng'essowaani gye bampeereddeko emmere agisuddeyo kasasi mukubanga mutabuliike nze ndi wayisa masiira n'enkyawa amaka ago ne tusigaza kunyumya naye nga saagala na kunywayo mazzi kuba balina obusosoze bw'amaanyi. Eddiini bwe mugamba olabye ensonga eyo bwe bityo bwe kiri. Ono bw'asala empale n'agituusa eno mu ntumbu, bw'asanga ono alina empale empanvu oyo mukaafiiri. So nga Mukama waffe yajja waleme kubeerawo njawulo y'ono n'ono, ffenna tutabaganye ne Katonda kyava atubikkako omwoyo we nga kyekyambalo eky'obutuukirivu. Ebikolwa byaffe byonna ebibadde bitwawukanya n'okutuleetamu entondo n'ennyombo, Mukama waffe abijjawo byonna n'abizza bujja. Ani aneenyumiriza mu maaso ga Katonda ku lw'ekibiina kyakulembera nga Kaswangu ali luddawo. Mwe abantu mubatemyetemyemu ne mubateekamu ensalo. Kati mutandise na kugaba pameti, temuyina nsonyi, kale okubeerawo kwammwe ku nsi tekulina mugaso okuggyako nga bwenenyezi. Nkubulira nga amazima ebyo bye muteekawo bye bigenda obaddira, mujja kuva mu nsi muno mazima gennyini nga mukaaba n'amaziga. Tubalabudde abantu babula kwetuga, omuntu yeekasuke mu mmotoka, omuntu yeeyimbe mu omuguwa, agezezaako ebyobuwangwa temumuyambye, bajjajja tebamuyambye, nabo bamufuukidde ekizibu. Leeta ente yabitanga, simanyi leeta embuzi, nemanyi leeta biki, eyo tafunyeeyo kiwummulo. Emizimu gimutoga ng'atoga amenvu ga paani, simanyi mumuyita kabalagala. Bantu bameka abatawanyizibwa kwegamba ebyobuwangwa bameka? Abasawo abeetemako emitwe bajjajja bali ludda bayambye ki? Ensi yeyongera kwononera. Abavubako bakunama, abakazi bakunama, abakazi kati bagezezaako okwagala okwekolako babeere balungi, naye obufumbo bumenyeka enkya n'eggulu. Misango giri ku poliisi, domestic violence. Omusajja yakubye omukazi, omukazi yakubye omusajja, omukazi yandekawo, abasajja kati banoba. N'osanga akatawuni nga konakona bafumbye akatogo n'obuugi, naye nga abasajja abafumbo eyo gye balya akomyawo omukutu, anti awaka tewali kuteesa na mukazi. Ensi weetuuse, abaana balaluse. Bayibuli egamba obujeemu buliyinga obungi n'okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Tewali alina mirembe, tewali n'akatono. Ensi ekyankalanye, ensi etabuse. Kyolina okukola ki? Jangu eri Mukama, mujje gye ndi mmwe n'abakoera bazitoowereddwa, nange mbawummuze. Mukama waffe yatuwummuza, yatuggyako ekikoligo ky'ensi Setaani kye yali atusibyeko, nga ge mawanga, ennimi, ebika, ebyobufuzi n'amadiini. Kakati tetukyali baddu b'ebyo. Naye nabasuubiza wano Bayibuli y'Olungereza, bwe mulitegeera amazima, n'amazima gali bafuula ki? Nayagala nnyo tusome ey'Olungereza, naye ndowooza nagireseeyo. Amakulu okuteebwa okuva mu busibe, bwe mulitegeera amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amakulu olibe kwegamba ogenda kwetaaya ng'omwoyo gwo gutunuulidde Katonda, era nga Katonda ali mu mwoyo gwo, nga tewali kikufuga. Nedda. Naye ensi yeeyongera kunyigiriza omwana w'omuntu mpaka abulwa emirembe, oba kwetuga yeetuge, oba kunywa butwa bunywe, oba kunywa njaaye, oba kunywa mwenge, oba kunoba waka, abaana badaagireeyo n'omukazi asigaleeyo, ensi yonna yonna egwagwawale, wabulewo omuntu assa mu Katonda ekitiibwa newankubadde okumutegeera. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Obudakiika bwaffe bwe batongeddemu tulabika tubutambuzizza mpola mpola. Tukyali nammwe Mukama nga yagadde. Wiiki ejja tujja okwogera nammwe ekigambo kya Katonda. Funa gula zaabu ogaggawale mu kigambo kya Katonda. Lema kubeera mwavu ate omunaku ng'olowooza nti akukulembera mu ddiini alina kyamanyi. Talina kyamanyi. Eddiini yamufuula mukozi, kyova olaba nti asolooza. Ng'asolooleza kampuni yamufuula omukozi, naye mu bwa Katonda twaweebwa buwa. Bw'aba alina kyagaba eky'obwerere kindage, okuva ku kubatiza, okusibwako emikono, okusembera, simanyi biki, n'okutukuza obufumbo, n'okuziika omufu, byonna eddiini ebifunako ssente. Kaakati okusiiba n'amazuukire genda kufuna ssente. Yafuna ez'amazaalibwa. Bano bagenda kusima bannange. Ye leero bwe naakomawo ne Bayibuli omulundi ogujja, munaawulira ebisingawo. Nina ey'Oluswayiri, nina ey'Olungereza, nina ey'Oluganda, nina n'ez'ennimi endala. Zonna zoogera ekigambo kimu n'erinnya lya Mukama waffe Yesu Masiya. Kale tubagaliza akawungezi akalungi, mwebale nnyo okutugobereranga n'okutuwuliriza. Tujja kubawa ekiseera kye muli kuba amasimu, essaawa nnamba tujja gibalekera. Era Mukama bw'atuyamba ne tukomawo wiiki ejja, tuliraba oba tulangirira, ne tugenda okudda nga mwetegese bulungi nnyo. Buuza buli kimu kyonna okusinza ku ebyo bye tubadde twogera. Buuza, Mukama alituwa ekisa,
tulisobola okubaddamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omutume waffe tukulamusiza nnyo awamu n'ekkanisa ya Katonda, namwe ababadde ku diaspora mwebale okugobera puroguramu n'okutwagala, mwebale nnyo okutusabira n'okubeerangayo nga muli wamu naffe ku Sese FM. Mubeere bulungi, mweraba.